kubanga ali mu video eyo anti sisi tali myaka 15 nga afudde Adam gwe ateekayo sound oyo olumbe anti sisi anti sisi waviira nga ali mu ebonizi Adam yali mu ebonizi Adam yali mu ebonizi yasayo sound oyo era ndikira bamugana mugamba tuongeze ku sound nayongeza gwe kati ng'oliwa of course twaliwa ka abaana bato ku TV naye bakola eri mu production aha iva namulondo tukutumiddeko nebintu nebyokwetekateeka mu video hafi excitement yammwe ey'obuto kuba kati olimo lubala myaka 15 luba lulungi eva kasita yakolimira tolimuddira yagamba abena matovu nakokusitula omwana kanumye bambi wabe bizibu byenafuna muke mabega kaawo wafuna ku bizibu abantu abakulu bakolira sente zesalamu awo kuba nanga nwanira w'amaanyi ebikolimo byakamunye tebitta tubiseeteeza kati zijjanga bwe zajja kakitegeeza nsobola okuyingira ne zikenderamu nezimana ne zitereera Eva akayimba Mr. Money coming in from Bobby Wine na omwana oyo anyumye emboozi ntunula nno ng'oluyimba olwo leero kambuuzi amateeka ga jaketi tebagiyisa mu mikono blazer sobola ogisuulako busuuzi tekubonyaabonya bibonyabonya baavu naye kati abantu bonya ku sente mu fashion kyemutaamanya ekyayambazanga jaketi bwezi teyabanga yiyo kati nga bagikwambaza bati osobola ogijjako nga bukyali kakati bwe buno obugoye bwange bwe nninayo obw'ekikazi weeyambaza completely semweyogera ndaba sente tokokakane oli ku bwangu nkuleke oba tobitegedde ate oyinza olwawo nomalira abantu obudde oli ku bwangu nkireke kiteera tolina kyogenda kigattako bozi bannyonnyola engatto y'oba kyonna diba lya nswaswa sente weekuba ekizibu kyayo yeemu kati wobanga ojamba yayambala eyina egyekunjubuka amazzi gagyonoona tekisoboka bye bya Zereti alina kyakoze weldan naye nga kadde tanyiga keeti kadde kakama era nga kama konna kolwa by the way tekasesa abasajja bafumbo muli kuki lwaki mwagera mbye mutasobola tukoze married men do not use condoms they trust sex workers study bweraga okusinziira ku Uganda Medical Research Center eraga mwewe mugenda eri muba antineeko mulumba bulumbi kuleka ebisajja ebitalina magezi actually percentage eri ku 73% of married men kambuuzi ebisajja ebitalina magezi ng'olina omukyali waka ki ekigguza mufunamu obuzibu nindo okungaawa okwana anti kyekyo togenda kukwana ng'oli mufumbo percentage ze singa tebadde nneeko sola bawakanya nenneeko muba talina magezi munnange nno kyewuunyisa kakati omusajja omufumbo abeera n'empeta ye buno obuwala bwe mukwana bulina ebibuuzo bingi and you're married you would have left her nemutandika obbalimba namufunisa olubuto nali simwagala ne bankaka muwase fewala nno tetusa musenge kyekimu okwogera kuba kungi mwabikoowa you know so ebintu bwe bityo bibeeramu bingi nnyo naye kati bw'ogenda wali mu kutemesa owa bbuca nina kakaaga mpa kwota ng'otemesa teri agenda kutuuza mu bigambo tekasesa kyabulalumu naye munnange ate neko mubalekere basingo munnange ekyewuunyisa ate be basinga era research baneko ne bagenda ne babafuna and usually those men baconnectinga nnyo nabo and they open up akwandi n'obwanneko nabo bwa promotings obwanneko bwa uncle freshness is here bwavuddewo tebakyagira obwanneko bwa uncle freshness is here bwavuddewo abanneko babasanga waka kalonzi oba bali ku banneko bano abalala bali abapugrading bano munnaye ate mulimu ebiri era gye bali ba anti asiba mu apartment ng'alabika bulungi kati nga yayina teri kibuuzo teri relationship woli wendi oli steady ndi steady juni nedda janguwa omwana akwata emitwalo gya 5 n'agitumira kati kino emitwalo 5 ddala nje nsasudde mukono ku mukono nedda
baana baneerabirira nagamba bana esente nzazikola nkeera kumakya ku masengere essaawa 11 kandye ku zange kiringanga kusasula mupiira vip n'olabira mu kirasha mala n'ogirabira mu vip jangu wano we bawogganira wano naye ngaekisaawe kiri eri omupiira oguleerengerera eri nga naye wasasudde sente empitirivu. So mu nsonga eyo eri abasajja ate nno ekisinza oleeta obuzibu abawala abato batrustinganya abasajja abafumba abo. Musajja omufumba alina mukyala we yekka gwalina because usually wobeera n'akalenziko same age bracket mubeera bangi nga kabakyanga bistressinga birumya omutima kati nagamba wefune musajja wange nga mufumbo alla abange kitegeeza nze alternative yokka gy'alina. Thank you. Alina mukyala we nze wakubiri ampa buli kimu asasula renti kale akafuuka kanumya omutwe kumba oyo yennyini naye bw'omunyiiza mu makati awo alinawo gy'agenda ewanneeko n'emala eggoga mbu beebaka nabo ebbanga ddene they get so comfortable n'afuukanga na mukyala we wayagalira waali tamulumya eno bye muyombamu omanyi mu bufumbo waliyo mapu yayo ndala nyoyinza nobeera n'omuntu nno mwezi mulamba nga mulyokke mwogera naye nga panakombya buli omu akola bibi and you have no problem. Kumba omwami buli webuwungera asooka yitirako ku William Street woli mwezi mulamba tokikolangako oli mupya mufumbo ku 8 basima ku 8 bawa ku 8 kati abasajja bali abakuze bagamba okyali muto mwana wange n'omwaka gusobola okuggwako nga kiringa kyannyoko okirabako bulabi muli bulungi kati abuma mulumba nti ate temulina buzungu ate temuyombye duwa muba ku ya 10 naku 8 natusabira ggwe and abasajja awujye kati ebiseera ebisinga nga era bw'ogambye at least oba omanyi eri tekiggwa ng'ofunayo gye kiggwera so obulwadde butambudde nnyo mu bafumbo lwa nsonga eyo omuntu gw'osanze ku bizinesi ye ate n'olaba abasajja kangamba abenzi nga bakiruddemuko bo I think they know what to do naye mulimu bano because ebintu ebisinga oleeta obwenzi nno ng'okyakalanyemuko ne mukyalawo n'onyiga n'opala bupazi n'ogenda okimalire ku muntu omulala kati if you don't have a girlfriend gy'ogenda kuddukira omaliriza ogenze ku street oba katugambye nga agambye nno apana kombya n'odduka ku street n'ogamba kasita nina sente zange asobola okugamba apana nga lwakita nga lwashiya muwono olw'entu gwe bayongeza bulungi nno n'ogenda n'embuliri omanyi feya z'amasuka zaavaayo okwesatu kati zirya 15 shiya enkokola naye tuzikubanga ta nekanzi kati bw'ozuuka n'onyiiga olukokola terusinga maanyi ate sibyambako ogaana n'oyo n'omukoowa kati omusajja kyakola nga adduka ku street ate osolowingamu katono toweetaagisa kuyimirira omwana ng'agibuukira nga muvaawo kakati bw'ogenda ajjukira obadde tomanyi nnyo kigenda mu maaso omuntu w'okulira nnoba olabye ate bo bakugamba rabba wano twavanga ku labonita kati awo olaba bagitayo empiira ebikoze biti ekyo kati awo ekikiira bwekiti nga ogenda kugwa ku boulevard nga waliwo abakyala abanene naye nawo nga bali mu mulimu ogwo nenga kati oba abeetikka oba ndoza balina bakanyama buli omu abeereyo nga nawe alina choice n'ayitawo n'akirengera nga kinenagamba ekyo kangene nkikolerere nagenda nafuna oli atuula mu mutto gw'emmotoka yo n'awuleka nga gwekubidde so bambi temuzanyisa bintu bino amufe ku bannammwe abaami obufumbo bulimu commitment kisanyu yokka ebintu bino ebyekito bino oba abantu abatanafumbirwa ng'obatisa wano obatisa wano at least kale bo nammwe tetubasabira oba tetugamba muno kyemukola kituufu naye you're not committed to anyone but oba ng'oli okomitinze ku muntu ne mubeera ng'obufumbo si bwampeta naye nga mwasaba mubeere mwenna buli omu abanja munne obulamu bwa munne bwe ngenda out recklessly nina obulamu bw'omuntu obulala bwenzanyirako kuba yajja kujja amanyi ndi mukyala we ajja kujja mwalaali ate n'ekirala ensonga lwaki abasajja muzadde abaana naye ngaobya school fees z'omwana gwazaala ebbali akuluma kubanga wagendayo lwa busungu abasajja mutandika okutuuka ku leve egamba musaba oba basaba n'abaana basaba bamalaaya abaana eyo koodi mbunzalirayo omwana eba koodi
sema okyali muto nnyo alulira eyo koodi yatotekako katayo nazaala omwana ng'otaddeko onsanze ku mulimu gwange bizinesi yange ate akatale okati anti wuli eyo koodi babajja nawo ne babawasa n'obbawasa ssebo n'abeerayo nga olina mujjawo naye nga bamujja ku street abasajja muli bantu babi nnyo naye bambi mweddeko akkiriza nno okuvaayo oyinza osanga ndoza yagendayo lwambeera naye waliwo nga omuleseeyo ate ng'obeera naye mu mbeera y'ekifumbo eya ddala namwe ba antineeko omutaza mwabakala osazewo whatever it is sangana kulungia guno mulimu tokkiriza muntu atezannyira mulimu gwo ayambale kati mmwe ba girlfriend mwe ninayo ekisajja kyange ekifumbo oh my god biki era nze ererere nojja kyobola nga obulwadde buli awo mu bavubuka ate olunaku lw'abavubuka naye kibinyo sirimu mujja ku muntu omukulu ye has lived these years ali myaka 45 simu omukulu n'ebyologota nabibeera bya kikulu olaba baamini olaba obote yakuyita biba byadda wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe